Katemba abadde ku Kkooti e Makindye olunaku olwaleero. Simulabanga. Sharon abaddeyo. Webate ne bagobagana. Mukazi kyoyo gwabadde alwana. Kakati waliwo omukyala amuyita Meja Simwe. Omukyala oyo. Sharon ayambala ebyamajja abayimbi. Era okubeera naye wali ku gundi ku Afro Park. Awena kunyumiza owa SFC yawuga n'abbiga. Kati Meja Simwe gwolaba oyo. Nina afande mukwano gwange yankubidde esimu. Agamba sayibo. Ebintu ebimutera binyumya mu public. Meja Simwe gwolaba oyo abeera nnyo mu ssaako z'abayimbi ne Bannakatemba. Era profile ye okusinza ku ye agamba yerazanya Katemba tanagenda mu magye ensonga lwaki ali nnyo mu ssaako ezo. Mu kufa kwa Katolo Bwama y'omu ku basinga okuba nti tebavaayo abagenda wa Katolo Bwama nga afudde bamujjukira mangu nnyo naye balabona bonna. Kati olunaku olwaleero abadde ali ku Kkooti e Makindye yazze n'omuzungu oli asiba Ghetto King. Kakati bano bakyala ba Ghetto King badde omu nga basatu. Abakyala basatu babaddewo awo ba Ghetto King. Kati balabye Meja Simwe ng'alina omuzungu. Ne bagamba nti kakati ono yapanga okola nga baffe takola ki tateebwa. Wuuyo beegoba bayingira container bafuluma bakola ki bityo ng'obalaba awo. Oyo mukwano gwo mumanyi bulungi oyo. Omulabye oyo. Banoonya Meja Simwe. Ono Fulufika ageza kukakkanya embeera naye nga batabuse Meja Simwe gwe banoonya. Tugenze okola n'afubutuka emisinde yeesoze emmotoka awo ne ngamba nti bamulumiriza mbu ono yasomera omuzungu nti nyiga wano kola wano naye nga munnamateeka aloya ye atugambye nti nno nedda oli yazze kuwa security na kuyamba ku muzungu mu mbeera y'okumuwa obukumi nga mukwano gwe tali mu mbeera yonna ya Ghetto King. Buli muntu waffe omukubi gwe bakwata wabeerawo munnayuganda ow'ennugu asoma nolaba tusokka by'omukyalo olaba gundi mbuga we yakaaba mu palamenti baloya abakulu abali bamukolere bamusetinga ne bagamba omuzungu oli nti alina ne kino Sharon yali yanoba ng'asanyusiza akaabye alinamu omwana bulijjo ali luddawo bannange bulijjo gyali mbadimenti babita ate nga babita batyanga balina abaana ye ate kati ndi gyose kati Sharon yamaze amaanyi engeri gy'akaabyemu awo nga bagobagana Meja Simwe amunoonya gy'oli alina kyagenda omukola Kkooti tegenda kwongerayo ku sibo oyo ku lwabo bano era beyiro onaku leero Ghetto King abadde azze kufuna beyiro ye kuwulirwa wabula omulamuzi agambye nti ku Mande ku lw'embeera eri awo tugiwulire ku Zoom ku Mande lwajja okuwa ensala oba ayimbulwa ku kakalu ka Kkooti oba asigalayo mu kkomera. Kati embeera eno teyinza kukosa ekyo. Embeera eno kyemmanyi next time bajja kudeployinga okusingako awo kubanga balaba bazze bangi kati walabanga bazze bangi deployment ejja kweyongerako naye nga Meja Simwe naye gyasuze simanyi kubanga emisinde gye bamututtaawo ndabye emmotoka oba abadde driver we katono atomere n'abantu abalala babaddeawo okumujja kale kati sobe tubifune ebibadde ku Kkooti naye nga Sharon bambi tukusaasira embeera gy'oyitamu si nnyangu. We know you will have your picture. There is no need to run. There is no need to run. We know akuti abazungu ne bawaye information Sharon mbasa mukinye mwana mukuzanga mukire bana mawulire mukiriye profila nsepa mwana afande nakugambye waba mukazi mwakisaje furumo asirisiza musajja asirisiza musajja don't fight. No.
Sharon, toka abakuli ngolide byonna bigenda kuva mu nnya lyaye tewali kigenda kutuwa ng'otabuse mukyala lasita kakana omwami we agenda kuvaayo owulidde Sharon adusiza Ghetto King omuyita otya? Ghetto King tata w'abaana bange. Kakati ekibaddewo wano olwaleero okusingira ddala ekyomusirikale omukyala gwe bayita Asiimwe. Kyaleka mpuliddeko nga bagamba akolera mugundi mbalakisi ya military gy'akolera. Oyo omukyala bwe bamaze wano okumufulumya nga adduka emisinde ng'agenda. Nakuba n'essimu kuba ne audio ze nziina wano ku simu yange n'ateekako okugamba nti wefulumira mugundi wefulumira ku social media oba batadde ku TikTok oba wa Sharon amanye nti ye bagizibye ekitegeera akubye esimu ne audio zonna nziina naye neneebuuza ye abadde amanye nti ali kubo tufe kibadde kimuddusa kyaki oba ayina obuyinza obw'okutiisatiisa omuntu wadde wa magye wadde wa military ayina obuyinza obutiisatiisa omuntu omukyala ka gundi Lieutenant Colonel waliwo kyebayita animololo anyway tuli ku TV ya ggwanga naye nga nkugamba nti Ajira Recruitment Services Ajira African Solutions be basigaza obwesiga okutwala abantu muganda ng'okukola emirimu ekata Abu Dhabi ne Saudi Arabia banoonyeeko muganda wange walinga ku Adweya World Blood wange ku Adweya World awo ekipando ojja kuba okiraba beetaaga abantu okugenda okukola muganda wange ba housemaids babwereere ate mwe abalenzi muteekamu akasente katini nnyo genda Blood wange obanoonyeeko Ajira African Solutions. ensonga za Ghetto King tezinnaggwa kakati omanyi mu nsi muno omuntu abako n'ekintu kyasinga okwagala nti kasita okwata ku kino nze oba omaze amaanyi Ghetto King munaye bamusazeeko ebirasita bye babisazeeko bidredi ekkomera libakkomera esaimo ekkomera kasita oyingirawo oti ebyo nayo nosooka nobireka ebbali bagiyita University of understanding nembu olutalo lwali lw'amaanyi yatuuka n'okusaba omulamuzi n'agamba omulamuzi kikyenyinza okukola waki zo zisigaleko namugamba nti ebyo tebinkwatako bibeera byabali aba prisons bamulese leero ssebo nga kawalaata akawedde emirimu nkugambye nti Beiro ng'alinga enkoko muganda nge manyuleko ebyoya kakati oli omusajja mukwano gwo mulabye ambassador wa Firebase ati musajja ngo mulabi oyo wabita kanso kimirante munabutambalo we munnyenyesezo talina musango gw'abamu oyo kanso muganda ngene kanso kati yaja ya bitex kati yali mu nsonga ezo ayaga kujeyo Ghetto King soko mutuwe Ghetto King ambassador wali musajja we kanso kimirante agambye ati oyo ayina engeri gyayo ya musajja we oli aludde enjo Amanya gange nabwe Precious kuva mu Ergon Advocates na dine kanso munange was Asuman Matovu Musa lero tubaddeyo n'omusango gwa Ghetto King na tubadde tusaba bail okweyimirirwa afune temporary freedom kubanga buli muntu yena bw'aba avunaanibwa omusango abeera nga tanaba kubeera convicted aba ayina right yokusaba bail kubanga gwate kuna musinga nafuna that temporary freedom awozenga ava waka kote tugambye nga tumaze okuteekamu application yaffe tegenda kuwa ensala yayo ku Monday ngenda kuzomwezi 3 mulumu etubuulire oba tuwadde oba okkiriza okusaba kwaffe oba nedda naye nga tuli bamativu nti omuntu waffe ajja kuteebwa ku Monday
nga kkooti emaze okuwa ensala yaayo ku nsonga eyo. Batugambye nti investigation ziwedde, so essaawa yonna okuwulira omusango kugenda kutandika. Naye era na kkooti tukigambye nti waliwo possibility y'okugonjoola ensonga zino wabweru wa kkooti. Abantu bano baludde nga bakwatagana, basobola okudda ebbali ne batuula ne boogerezeganya, ne wabaawo okutuuka ku nzikiriziganya etali ya kkooti oba kusika muguwa. Emisango baagisoma luli, leero kubadde okugenda mu maaso n'okusaba beyiro. Emisango bamusoma gwa bubbi nti bagamba nti yabba $3.9 ku muzungu gwe bayita Rosewich. Kiranti waffe kye bamusomera n'akyegaana. Kati ekyo tukirekera kkooti oba enasanga era gumusingisa oba tegumusingisa. Waliwo issue y'owamagye azze ku kkooti mu nsonga eno. Naye actually tubadde twagala kubuuza kkooti ddi abamagye bwe batandika okuyingirira proceedings za civil, kubanga kati eno kkooti y'abantu aba bulijjo si kkooti y'amagye. Kati babawo okusoowaganya omuguwa ate ne balabamu ow'amagye baba batiisa abantu ba bulijjo mu kkooti. So kati tubadde tusaba nti abamagye batubuulire oba munnaabo oyo bwe mulabye wano ku kkooti oba bamudeployinga wano mu kkooti oba nedda, kubanga abadde kirati waffe tabadde mu mbeera abadde mu kutya ng'alowooza nti ate byayingiramu bitya abamagye.